relationship because tukulaba okula nkula naye era munange nkyali singo nga luli nkyali singo munange ndi singo nno ebyaddala naye tewali ate ebyogerwa ng'oluyimba lwa B2C kuliko omu yakwasaganya ensonga ani ku basatu mukyova olaba kolavu yayanguwa kiri kiti ensonga eyo gwe okitubuulira first of all muve kuba baby bange muve ku baganda bange those are my bros leave them alone tesina answer ekyo sijina this kind of has each and everything bula mukama tanamumpa but I think mukama wanaba yagadajja mumpa nange mwagala nange nkyeyagaliza but tanamumpa tobera kawo you miss something no. A human being. No, I miss music usually. Then it seems that you have something wrong. No. Sina mbeera sina buzibu wabula ekikyabulayo ye muntu omulungi omutuufu mweninze nange mukama wanamumpa nja kumwebaza teri akulaba akati bandaba nno kyogereko kimanyi kati ayagala okwewandiisa my name is Aroma, Instagram Aroma Music, DM me oba look for me basinga mwazira abazaliza MTN era naffe tutonde ne tuzaayo so buli wenafuna mukama lwanangabiriranga nange nanziza tebadde kikolera butakola music ng'abamu bo bafuna kasente shows bazigala ate ndowooza ndi muyimbi oba mupya kozi ndi wa 2 years ate shows bazigala so nalina ennyimba 2 nga tunagenda mu covid ennyimba endala omusanvu zonna zennina zibadde mu covid so ebintu bibadde byanjawulo kuba on my side things have been a bit different yeah tubadde tugeza kuzimba brandi kukola ndongo which I thank God ntiyo tugikoze ate n'abantu bagisiima mekazi osuubira okuba nti osobola okweyonoonako the same time osobola okuziteka abantu bw'oba waabalala tolina wa change hello excuse me nyabo bw'oba waabalala tolina wa change owa kyolina kozi naffe era wano tuwadde kyetulina nkadde kyennyina sirina nnyo tuwadde kyetulina n'oba olina emitwalo 10 n'ogabako emitwalo 2 oba ogabye so okyeteekamu nti mu lwenaafuna kiringa kimu ekyekumi nina okuyamba oba osobola okukikola abasinga tugamba abayimbi abasinga okuba nga tebajjumbira nnyo bintu bwebiti baba baagala nnyo akasente kaabo I think buli omu aba nejjayambidde olusigootabo oyinza okusanga nga yayamba bayimba ku kyalo oyinza okusanga nga alina byakola osanga bimutamanyi because of course since this is my first time to help when I have just leero gwe omulundi gulabika gwe musosoomanya bulijjo obadde okukina oyamba munange newaba mukwano gwo n'omuganda akugamba nina ensonga bwenti ng'osobola omubeererawo embeera ebadde embi the last 2 years embeera ebadde embi so osobola okubeererawo osanga ng'obeereddewo era oba oyambye ani alina ekibuuzo lockdown yakuyisizza etya sirina banina kimu of course gye nkola nayo but nawe nkugambye nze nga nze omuyimbi nayagala dadadadadadada nengamba nti this year birthday yange ngenda njagala gikola nga nziza eri community so by this year kino kyembadde nina okukola because birthday yange ba 28th but nabadde just ninako wabudde nenkola kino ebivulu bwebabita wetegese otya kukola of course kuyimba kukuba ndongo kukola webatuyitira wonna Aroma twagala obeere wano wenzitira akayimba akapya kalina video yes akayimba kange akapya bakayita tukisusa kalina video gekadda ku Yola featuring B2C yeah and of course January tugenda batukola oluyimba olupya gwe wandikira no enyimba zange ndi muwandisi nange newandikira naye enyimba zenina zina ba writers abenjawulo abantu baali batubuuza ekibuuzo nti wafuuka wanoyitowanda kasaba kuba Yola wa miezi 3 emabega wakimugita wantukiwanda alina oluyimba olupya nzikiriza neto kisusa yakubye tanakuba
oba lwakuba lupya bwona oluwa amatu maybe ojja kulwagala ne bafaani bajja kulwagala. January bagenda tuta endongo. Yes, ate January netesetese okuba oluyimba olupya as well. Yeah. Today is my birthday, and I want to celebrate my birthday with all of you. So, thank you. Jagala tulye keki ya FFMB, ne soda, ne bitonotono betusoboddeyo we. Kale. So who is going to sing with me happy birthday? All of you, Okay. Join me, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 years old. Happy birthday to you. Come on. Happy birthday. Sing the mic. Happy birthday to you. Thank you. Lord. Wayo yingidde flochi tuli mu yakuna. Thank you guys. You take that. Salako katini. Aroma kinene. Simanyamu. Genda kusamukirako. Yasema gende. This one can fit. Small. Yasema nawe. Nga yakuluma nga toyagala kulya. Ndote. Kuja kusamukira na ukweli. Yasema tosibaliyo. Sorry. Thank you. Happy birthday to me. Mtoto
tugenda yingira second floor. Second floor. Second floor yetya cause zezo 20s. Yes. Myaka 2 as a Roma. Yeah. Twakaweza myaka 2 years as a Roma. Atalika 2019 mu Musanvu. Nayagadde birthday yange yaguno omwaka ebere yanjawulo nayagadde okuza. Usually ebiseera ebisinga tugenda n'ogula cake n'ogenda mu bbaala n'ogenda ku party, but mpise mbingi omwaka guno ogumu n'ekitundu oguyise mu covid okugezesebwa kubadde kungi kale mukama andaze mu mbeera yonna nti we should be grateful for life, for the good health. Abantu bangi abafunye obuzibu, so I wanted to celebrate this birthday mweyo embeera nti ekifo kyokka bwe mbadde nsobola ekikolera weewano oba mu mbeera bwe nti ndyeko n'abantu nga bano abali wano oba ng'obalabye abateeyamba bangi abatatambula bangi tebalina kye basobola kukola. So ku mutima nina engeri gye mpuddemu emirembe n'essanyu ery'enjawulo nti sharinze keeki yange yaguno omwaka n'akatono ke mbadde nnina n'abantu nga bano ate ne tugirira mu ssanyu ne tuyimba ne tuzina. So yeah. Yes, gwe gusoose nga weemuli. Though usually ebiseera ebisinga mu bulamu bw'omuntu oba olinawo akatono kosobodde okuwa omuntu oba okuyamba okamuwa tebaliimu tewaliwo bantu, but this is my very first time to be on a home like this with a lot of people. Tulowooza munno olina akasente kweyagala kuluupinga bweru okola ekintu kino? Lwaki kyoba olowooza bwekikola? Because mbadde simanyi nti bwekitola abasinga bye bakikola bambi siina nze siina ate siina kyensuubira mpozi omukisa gwa Mukama. I would say simukopye and I would say sagala kozesa inspiring, but kuyamba kino kiyitibwa kuzza. Bw'oba olina akatono naawe ojja n'oyamba, bwe mba nina akatono nzija n'enyamba. It's not tekiri based on someone, because n'abantu abali individual bangi abajja mu bifo nga bano bajja ne bayamba abantu nga si bayimbi, so sisuubira nti naye aba akopye oba aba nga okimanyi. Yeah. Kati nganze omuyimbi suubira nina kweteekateeka nga nina endongo whereby music mulina, so by January nina oluyimba balitoto kisusa lwenaza kuyoola. By January oba tuteera by January oba batutadde oba tebatutadde nina project empya neteeseteese nti we batuta. When you call me to perform I'm going to be there, when you call me to sing I'm going to be available. Nsuubira okuzza obulamu bwange ku normal, because so far bubadde nga butambulira on the abnormal side, but nsuubira kati okubuza ku normal. First I would say ndayika ndi mu nsi ndala naye that's a joke. Batunominating Ambaz emirundi esatu yoola featuring B2C, and nga bwe kugambye nakaweza emyaka 2 nina enyimba 8. Nze nga nze I feel like it's a milestone for me okuba nga ndi wendi leero. Awards zijja kujja at the right time. Kiba kirungi awards notazinoonya kuba ne mbayimbi tuwulira waliyo abazigula tuwulira waliyo. At least I'm not going to do that kasi tunoonye. Okkiriziganya ne awards ezo? Sinafuna nnyo nsonga lwaki nzikubamu ebituli nga nze, naye of course woba oli mu industry oziwulirako okugereesa kungi, oziwulira bazikubamu ebituli bingi. People complain, artists actually complain that these things are not real, nti bawa baabwe, nti bayimbi bacomplaining ebiri serious mukimanyi, but as for me sinafuna nsonga lwaki I complain about all that. Yeah. Nkula naye era munange nkyali singo nga luli, nkyali singo munange, ndi singo nno ebyaddala naye tewali. Ate ebyogerwa ng'oluyimba lwa B2C kuliko omu yakwasaganya ensonga. Ani
ku basatu bw'oba olaba kolavu yayanguwa kiri kiti ensonga eyo gwe okitubuulira. First of all, muve kuba baby bange, muve ku baganda bange. Those are my bros. Leave them alone, eh? The sina answer just Sijina. This kind of has each and everything bula. Mukama tanamumpa. But I think mukama wanaba yagadde ajamumpa nange mwagala nange nkyeyagaliza but tanamumpa. Tobera kao, you miss something. No. A human being. No. I miss music usually. Then it seems that you have something wrong. No. Sina mbeera, sina buzibu, wabula ekikyabulayo ye muntu omulungi omutuufu. Mweninze nange mukama wanamumpa nja kumwebaza. Kiri akulaba? Akati bandaba nno kyogende ku kimanyi. Kati ayagala okwewandiisa. Ayagala okwewandiisa. My name is Aroma, Instagram, Aroma Music. DM me. Oba look for me.